abanyumizaako bwe nayonka ente ennume balina ekiteewo In the effort to put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024, organized under the theme Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics. The conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Residence and Conference Center, Toronto Downtown, 80 Copperage Street, Toronto, ON M58 0J3. Be a part of the chain and get your early bird ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragirls.org or send us an email on info@theamaragirls.org or call +1 647 616 1415. Kati okola ddi ku Kyangwe? Kuddewo kyalo zituuse Kyangwe. Okatiisetiise nti oyo biini tiisatiisa ani n'abatannalaba. Ojala hikinga video eyo. Bagera kungola kasikini gwe boba oli Canada sogembo zinge. Boba oli Canada nga wetaaga Alibaba omulungi, wetaaga akusala enviri omulungi, gwe nkubira n'oba oli mu America n'omuteeka mu ticket. Oli Ottawa, Ontario, oli liddawa. Tappinga screen yo nga wakatuuka. Buno obulamu munnange twabusangawo. Wali liddawa. Wala sente bwe yagalira akusalira waka. Tappinga screen yo. You're a business owner, you know time is money, and IT issues can bring both. For over 30 years, net worth has... Mwatuloga kuzunga. Twazungira Canada, tulina watusala enviiri. Uyo Alibaba musajja
mukulabidde mujjukiremu ebiseera ebyo nga bakyakusazisa ejjirita ng'osooka kunaabamu n'olekamu ebyovu negwe obudde obwo twabonaabona negwe Kyagulanyi tuyise wala okimanyi tuyise wala tebatusalanga enviri nga batusaliza kakulipa wasalizako kakulipa mnaidda mukwalo naita ku Pearson ngamba mu bulamu bw'ensi tuludde wala wava mukono tebatusalisanga kakulipa ne bamala okusala ebisukko ne bijja mu mutwe saatuukawo naye naliko ku mulembe gw'ensekere ensekere zannumanga ez'omutwe endala n'ez'omulugoye zibanjeru envunza zannuma ne zinjjamu njala nnya kati oba yali atusalanga yekibedi eyasalisangako kulipa ng'alina eggaali ng'endabirwamu yakakulula kati bulya bw'oyogera kanso wafe waliyo kanso ng'ebisanizo tusala ekifenesi ng'ebisanizo tusala ekifenesi olaba ebisanizo twasalanga ekifenesi fene omumanyi n'omugjamu ebiwuzi nga kekakulula mukaveera miwula ketwakwekanga fene mu nsiko n'ogenda otuuka wali fenewo nga bamugjewo olinaapamawo ebyana byedda babimanyanga ng'ajjawo ng'ati owanula muto n'omukweka kati nga bw'omukweka bw'omala omukweka ng'olya naye bw'otuuka layikinga video tapinga screen yo nga bw'otuuka ng'omwana wajja najjawo feneewo ssebo ng'ate bw'ofuna omukisa n'omusangawo feneewo ng'omusangako amakovu bikongolo niirewo so tetwalwalanga DJ Barrett kunoonya Barrett DJ Barrett Kyagulanyi akutumidde babbawo ate sewanayi tulinayo nga mwenda tulinayo pate DJ Barrett kuyise makatuliki naye netiwaka yange enoofu amuteke kweno naye Barrett ye DJ kagwe nakasanga atakwana akwana kati mubalenga omuntu mboga tukwana webalenga omuntu atali mwensi okwana naye tukikyetaaga nnyo okulaga buli omu kuba biba byammwe byababiri naye badijje bakisussa kati mulimu buzibu ki eri omuntu gwotunulira naawe n'osaasira munno amulaba ngera anyina kwanira yoshi kajjamu omukazi aliwo okumukwana otamukwana anyinza mbwakwana akira ayomba ate Barrett kagaliso okwonoone kati wali bwotyo naye mutapinge screen babi mutapinge screen neyanza nnyo akamuli kange Josh barakallahu fiku jazakallahu fi dunya yijikira olunaku lumu lunasooka okuyingira mu site okulaba ku masiini muganda wange natandikira wakabuuza eyo ewakabuuza ekawempe oneka okunsaza ku mpiiri Julius Kabuuza kakati fe abaali babikozesa temwatusaasiranga mwatulabanga ng'abafuusi ekitegeeza gwe tewasasako ku makansi nze asina kyesaakozesa kubanga okutandika life yange yembiri ku makansi yange ebeera mu kooti osanga ndi simaati naye nga makansi mweri mu kooti bwemwambira nti kusala okutandikira kati obudde bw'amakansi era bwali bukyaliko envunza amakansi nga temalaako n'akasanirizo akasanizo bakateekangamu jirita ng'okatolekamu leza buleedi akuwakayize nedda nti leza buleedi twakimanyi nakikulaminga kuva buto
sereka kunjega naawe anti wangamba kirasi ya mguba dongezi kwa sinira naye akakaleza Blade nave Uganda nga nkamanyi kati obudde obwo wabeerangawo envunza nga tuteekamu Dyson ng'otonyeza Dyson mu bigere looking good. Thank you blessing amen ugamba otya mukwano, how are you feeling okay? I'm feeling well. Mukiganda kati nvuddeyo nga ombeera Kikonge ewajjajja Kikonge Mitiyana wajjaake Zake MP. I'm good, you are good, amen. How's you? Kati nga batusala bamala okusala enviiri nga bakutonyezaamu kaki kamulale enniimu nga tukola enniimu oleme kumira bisukko kyamo kyali kyalo nnyo super. Kati nga waliwo n'omukono nga bagamba omukono gwoyo guleeta ebisukko ng'oli bwakusala ng'omukono guleeta ebisukko. Nze nga tombuuzaako mayi kijanjalo anti toleese erinnya olina used kakati mmanye ntya mpa ekirabo nja kukumanya erinnya lijja kujja. Kati nga batusala ne leeta ebisukko Isaac Miru kankulamusizza. Kati nga bakusala n'oleeta ebisukko ne bakutonyezaamu ki enniimu obudde obwo nga tufuka kuliri ng'ennyengere zijja ng'omufaliso gwaffe gwa bisubi nga waliwo ekikutiya mukigenda mukiteekamu olumbugu oba embubbu ogimanyi n'oteekamu embubbu oba ebisubi Nera dala Canada equalizer kati go bini bali kusanzewa ulire ngozi gwanyo nze kati nze ndi ku success yange kati nebo teyongera no motoka gyogenda natuuka gyendaga oleyagete wali nnyo sikyegaana nga lwati bwe budde bw'okwekweya wavuze eggaali mumanyanga toyize enkoma toyo yaffe yali si yankoma kale basoosaayo nkoma ne bagiteekako ettaka ne bagimaala olufuufu ne bagimaala kati nga tewunya nawunya tugyokya essanja oluvannyuma lunaku nga 3 nga tugyokya nga ennungi olirayo n'emmere nga nnungi otonywa amazzi ga nsuwa onywa amazzi g'ensuwa omanye ensuwa eyo amazzi agabeeramu akawookayo ng'ogyokyeza firiji okubeeza gyatera ffe twasooka kuzifiriji kuba twayagalanga nnyo ebintu ebyakajja agambye biini nkomawo Canada Madirat ono Madirat gamba Madirat mugamba ndabire mmeri Madirat okomawo ddi Canada bannange komawo yanguwa bantu oyo Madirat munnamukono munnamukono muno Madirat nekikoba nnamukono okimanyi nti Madirat be bakomedian abakajja Canada bagambe bandabira abennabuti mukono nabuti mukono eyo nayinayo twalikodingirayoko si mukono twagenda nama twagenda nama mu lumbe lwa director wange yali antendeka Mulago Theatre Kings wamutanga Henry Mayanja twazanya omuzanyo mukazi mukasebo oli Henry Mayanja kanyike twazanyanga naye Mulago Theatre Kings kati balinayo olumbe nama ne tutuukayo ensanafu ne zituluma okuva ku Lwokuna mpaka olumbe kuggwa mbaazi kola buli kimu ne bookya ensanafu zongera kujja ng'ate zibeera mu kidaala wokka gamba Madirat tumugambye nze omu ku batraina babawe Neri Madirat ono yatendeka akusala gwe bayita Neri oli weemukona wozaalwa mukono nzikibwa mandu wa bizimbe eby'amaduuka kakati nno mukono eyo ninayo ebyafaayo bwe natandika okupoota natandikirawo bayitawo kigunga waggulu awo weterawo kigunga noyambuka esomero lya primary lya musiraamu somero Umaru nyini yo bamuyita Sheekani Umaru Sheeka Umaru oyita ku lwazi olwo n'akalongooti era gye nali nsula munnange nga nkola ssente zange wiiki nnamba nga bampa emitwalo 2 oba 3 kati nga ngamba njagala kuwuga ndudde okuwugako ngeri we nava ku nnyanja
njagala nnyo okuwuga kati nga nfulira satellite beach ngomanyi ogenda wansi owuge nga manyi ngenda ku satellite beach ngene empuge bansasula sente zange za pota nga twali tufuna oba 10 nnyo oba 5 wiki manga buli lunaku kati munnange ngenda mfunye akasente kange nkwata ensawo yange nyambadde empale empanvu ntuta n'empale empanvu ey'okugiramu n'amasati n'esati ya mikono miwanvu ngentuuka ku satellite beach mbagamba waliwo ka beach njagala kuwuga bagamba agenda ku Kolini Hotel kati ntuuka ku Kolini Hotel nyingira wali swimming pool saasasudde nze manyi basasula ngendo bagamba bandaba abaana bagwamu bawuga kati mbagamba nga nange mfunya ku mpale mfunyako bane mutapinge screen namwe mutemba bakodo kati munnange mfunya ku mpale nge musajja ngamba osasudde konza basasulira wa konze nangamba wali konze mmeka nangamba kasanvu konze nyabo mumanye nakuzo okupota zoba mwezo nga nfuluma kati bwe nsasula akasanvu bamba nsigaza mmeka kumeka either naenda kugumu kasanvu bwe watyo naye nga ngulinnyeko nzirinnyeko jjukira nga gumu 3 awo ninye boda nalina gumu nga kasanvu kati nga ninnyeko boda mukisa Francis ntumidde Sitefoni Center mbalumidde by the way banaye bwoba oli Kampala ng'oyagala okugula essimu ey'omulembe ojja genda ku New Sitefoni esangibwa ku SP Plaza level ya 2 onoonye omukyalo oyo ajja kukuwa Namugga akuwa essimu ez'omulembe kati munnange ntuuka Kolini bagamba bannaye sente nnyingi naye mundagirire ewalala wali sente ewatono nga bandagirira ku Festino ye Festino nga ovudde ove mukono gwetuuka ekigunga kulya entaawo ga nzikiri nga ngende eyo ngenda tuuka ku Festino nsanga swimming pool eri awo nga nfunya mpale engwemu era nga bangamba omanyi owuga konze ne bangamba ako gali deep tolina costume konze costume kyeki mwowugira tosasuddwa nini bakwa costume konze sinasasula nga abantu basasulira nga wa 13 konze wano nsobolawo mbulira obuzibu buvaawa mukujja kugwa mazzi nga gali deep nga ngasolo gawuga mpulira munnange Yohani kasiba nti mumpe ebirala mulaikinga screen bane mutapinga screen munnange nga ngenda sasula nga njja nsooka nnaabako kati malo owuganzira wali ku Yesu ndaba abantu banywa kasoda nawe oyagala okamyeko oba kaali kalwasa kido oba kabiri kakooko kyokka ngeri ku dduka oba kaali kalukaaga bannange nawuliranga nfa nawuliranga ebbiri zigenze kati oba abaana bali balya kyennyanja awo nengenda nkiramuze nga neesaaga osooka okukubira boosi wange Umaru ampeereze sente ngule ku kyennyanja kuba kyali kyagumu 3 oba gumu 2 ate nga yakumanyidde mu kupoota mukwana ekyennyanja nenkireka bwe ntyo nenkolaki nenzira ewaka nga nguddeko mu mazzi lwe lunaku lwange lwasooka okugendako mu kaswingi pool neera saawuga nalengamu nga ngira mazzi bwe nti ntya okuswala ng'omwana gwe banaaza bwe nno bwe budde ffenna kwetulumye Kyagulanyi totulabira wano nze natambuzaako nga nakati ennyaanya mu jjaamu wamala emukono mbatunidde nnyo mukono Kigungu Seeta mukono tawuni mu Kisumali omanyiwo DJ yali taata wange munnange awo nga nkyali awo wamalu tugira twali tukola ne Segawa abaasi waliwo omwami omulala bamutangaani maama waliwo n'omwami Musoga bwe twapootanga tusulawo ku buyumba bw'omukyala nga bwa mitwalo 3 nga tujeegatta n'omwami Musoga bwe nayigira akalonge ennaku ennuma naye nga tetulina ssente ne tugula akawunga ka muwogo ne kagundi n'akawuuta kati nawe sebe Kigunga woyogerako ye wange wali amaka gange
Bunga wawuma ngoja mkaute wawuma ruwa niliyo mvili doje niliyo kasuru katinzira ku kasuru. Nende kawuma lunga yambuka. Munange yoje nasoko okukola ki okupootera nze ligola banatambuzako sabuni wa dongolo manyi oyayoza ebintu n'owo mutoyi namutambuzaako nze natambuzaako sabuni wa dongolo ejo capital gabamaanyi bwoba totunze teri kunywa ku mazzi naye ng'ekyemisana nnyo omunanasi gwange gwa 3 n'ekinazi kya kido kino nga kyekyemisana nga ntambula ebigende binzimba nenvaamu nakolako oba security ettula mukirokole ettulo manyiyo nakolako oba security olina kiggo nga nkuma parking nga nkumisa muggo anti kyenyamba neyanza nnyo water my boss water bayizayo bwoba tonamaliza kuzimba ono water asobola okukuwa gundi pavers alina atunda pavers atunda afbricks atunda stone bricks akuzimbira n'ennyumba kyonna alina ne bayinginia asangibwa Ntebe Katabi yonna Uganda yonna agisapulayinga bwamwagala ajja mu inbox yange nkuwa WhatsApp nkuwe ennamba ye obeere ng'omutuukako gwazimba n'oba oli ku Bulaaya aba water industry ogwo omugamba bugambi poloti yange eri wano ng'atwala bayinginia Miss Water my sis ng'atwala bayinginia nga babala kizimbe kyo ng'akikuzimbira ng'ateekamu mazzi fumbiro kimu gwe akuwa kiwedde Priscilla mwannyinaze Priscilla mwana wa Kinyozi oyo maama wange nno nasozi munnange natambuza dongolo oyo madde nkyakunyumiza bwe nakuma ku parking kati mbuuza bakuwa mmeka olunaku bakuwa mmeka 2,000 zezo zizali zikujyamu naye kati ng'ekiro njoza ku mmotoka ngaka side income ekiro mzabalese okukuuma nga njoze emmotoka 13,000 ojoza kungulu munda tojoza jukira oli abagenzi n'ebifuuzi ng'ojoza emipiira biki nakuwayo 3 ku makya MC Kalo nkutumidde MC Kalo nga bwe nazozanga UK ng'enjoza ennyingi gye twazozaamu UK naye weetegese ku Easter Monday anti ne MC Kalo ku Lashish nze nze obutabala nze sawukana na kudigida ama MC Kalo angambye jukira ne lumba z'abaana zewatambuzanga sizitegedde ezo lumba zigundi z'abaana obulo bw'abaana ya nazitambuza kati munnange nga njoze emmotoka nga motoka bampaye 3 kati ngo kale obudde buyinza okukera ku macanga n'ekitwalo nansulawo otula kuluuka munnange lumu enkuba ejja tetulina wakwebaka twali tukuuma babiri naye nga gwenkuma naye omulala alinga zolozolo mutumidde ow'enviiri ngenda bba wennamba y'ow'enviiri bwe oli mu Canada ajja kujja kusale nange mutumidde nnyo kati munnange enkuba egenda ejja ng'esuula n'emiti enkuba nga twewogoma mu muti enkuba yatukuba nga naye nsabirira kimu bukyaddi nzireeka saalinda bosi kujja kubala mmotoka na piki byasuze mu kitabo sente kubala sente natambula butambuzi nemugana nebbiri zireke ne sente nezirekawo mu kitabo neŋŋenda eka neŋŋamba nkooye accept my request Godwin kama expecting alaka alinayo akaboozi naye akalina kyayagala okugamba accept my request kanku expecting munnange ng'avaawo ndi yanga street emirimu nakola nga 10 Godwin yogerako nnyo mbadde njala kugamba kweyo sitole gy'oli mukuwa kyaka tumuconnecting ku muzindaalo wano tuyinza obutakuwulira Godwin
mukawefube okukendeza n'okumalawo ebikolwa eby'okuvoola oba okutyobola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano. The Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti cyber stalking, gender and computer ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira alibad ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 eza Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $85 sako ne $2 eri abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragirls.org ne ku email info@theamaragirls.org oba okube ku +1 647 616 Aha, kati yogera tukuwulire. Mbadde nkyagamba ku ssole gy'oli mu kuwa siwulira mu bubbi, ekitegeeza nti Katonda mu bintu byonna bye wayitamu, mu kubeera wa security, mu kubeera waki, mu kukola ki, testi zonna waziyita era mulimu ekyamaanyi mu ggwe. Amazima gennyini sabbako. Enabbako nina omwala gwe nabbako emitwalo gyali muna twali tugenze auto. Twali tukola naye olaba omanyi gwe bayita senga bamita senga Apple atunda bizigo ali kisasaawa atunda bizigo by'abakyala mugagga. Kati waliwo be twakolanga nabo ba Joani kati bazanya firimu katwava nali MC mu balem nga bo be bakola mu counter. Kati twavaawo ne tugendako auto ku Vegas chill out. Kati nagenda vayo nga waliwo isaayi kyali kimukwana nga kimuwadde basende emitwalo nga 7 kati nampa akasawo naye nga tagenda kumpaako neetolako emitwalo 8 ngende nsasula ennyumba gye nali nsulamu ey'abasofye ettula. Era wedda kyembadde ndinze singa wabba nga tolina ensonga gye wali ebbire y'amagezi ate awo kyandibadde kibi nnyo. Ewe wedda nkuwuliriza naye ate sitole eyo nangeri gy'ogiwadde kale nze ndi musanyufu nti byonna wabikola naye waliwo essaawa manyi nti Katonda waliwo ojjamu wera obujulizi olunaku lumu n'abantu balina bangi abajja kukulabirako nti osobola okutunda obunyaanya ku kkubo, osobola okubeera wa security, osobola okufuna 2,000 olunaku naye olunaku lumu ne lukyanga osobola okubala $. Okitegeera? Kati nno gwe okyali ku ekyo nze golaba namala awo maze okutembeeya byentembeeya byonna nennyingira kaliyoki nga tewali wadde akutte ku mukono. Nennyingira kaliyoki wange munnange mukulu Hamtisu. Kale munnange mbadde njogeraku eyo ensonga mbadde njagala kunyonyola eyo ensonga nti ebintu byonna by'oyiseemu waliyo etime y'okusasulwa. Ebintu byonna bye wayitamu tewatta muntu, tewakola ebintu ebibi. Olaba ne we wabbira ensonga ng'oyagala kusasula lenti ate wabba ayina. So nze abantu bakulabireko nnyo bebe byange bibadde njagala kwogera abantu. Kale se weebale nnyo bali ddala mmala obuulira abantu bange kaliyoki ng'eyo ennyingira kaliyoki munnange nga soko otumire mukamawo kidomooli omwebaza okuleeta ebulanga. Saabazonto Julius owa Bizonto Comedy, Saabazonto owa Bizonto Comedy ono si mukama wange ssebo otata wange. Nti kyentugamba ne tata wasobola kuba mukamawo. Bannaye mwenna bayire mwenna abakola ekyamaanyi okuba nga ndi Canada abansondera ku tiketi. Ffe tugenda okumanya bini nze ngenda okumanya nakumanyira ku Julius. Kubanga nali muwuliriza okuva nga akyalina essenkubugabuga eggaali akuba kakengere ng'omubuulizi. Munnange ajjukira omuzannyo ogwo nze mwe natandika okula kati ntulaba akulanga olw'okuba nali mufolowinga nnyo kati nze kwe nkumanyira. Kati munnange ennyingira kaliyoki waliwo ng'ebbaala bagiyitanga Game City yalinga kaleeru awo wali omusenyu wabayangawo omusenyu nga ku kyemmambula awo nga nnyingira kaliyoki nga ntandika kaliyoki nga nzanya ng'abazeeyi nga tuzanya twesiba ebigoye nga nali active bulungi.
nengo olwera nzanya mulago Feta Kings tuzanya omukazi mukasewo kalabo kantale abangango nga tuzanya naye nga nyingira karaoke nga tukuba ubanga mbera MC wa mabala nga ndi MC wa kabi nga mbera blessed sebo nga tukola ne DJ Donald ya ku DB9 waliwo bala bagita DB9 pub kalerwe awe nayigira obwe MC Kyagulanyi Kajambo first born 24 first born yakutumidde yaliwa semanya first mutumidde bana mutapinga screen ya mutapinga screen munaye nga nyingira karaoke siwe na mulaga siwe na joiningira Shiro TV King Kongo lwavudde ko bali agenze ku recording bayita abakozi ku Shiro TV ne nyingira wa nenkube ekintu nga nesigira bintu bya kizeyi nemva ku Shiro EBS etandise nga ku Shiro amasanze begagenda mwe mugula amafuta noweterako nokola program yo noteka amafuta mu generator nokola program yo ngeina studio nga yenkananga wano room eno jola je tuli mu studio mu enviri nga bozine nyote wechu so inzo va mu kamera anage sana enesi jola betujje walafe era nze bwonsanga bwontingo yakunyimirira mu kkubo nkuyitamu nze gola mu family ya fenza ina passport bwochaye kucha visa mu family ateka ne passport ngenzi wala mu family ya fenza yakasuka kusawa Entebbe mu family ya kitange ne mbange nze yakatuka kusi nze yakatuka kusawa Entebbe okutuka nze yakagenda ku beach emirundi ejiwera abiri mu family yaffe munange tubadde tusewa ku Mbozi njogera no mirimu gye nkozeka mizannyo Shiro TV EBS etandise kati EBS bwajja pastor igagamba abantu abamulago muziye ebintu ebikola kye bigenda ku TV kati munange mulongo ogamba otya mulongo wanje kasirye kasirye nkuulira New Afro-Canadian Incorporated presents Second International Medical Conference 2024. Theme: Managing Chronic Diseases and Drug Abuse. Date is December 20th to December 22nd, 2024. Venue for the event is 80 Cooperage Street, Toronto, Ontario M5AOJ3 Canada. Registration fee is $350 for international delegates, $550 for international exhibitions and $250 for local exhibitions. For more information, please contact us on telephone +1 647 271 6223 +44 777 01 36491 +256 705 676551 +86 187 303 6862 or send an email to thenewafrocanadianincorporated@gmail.com. E-transfer The New Afro-Canadian Incorporated @gmail.com or visit our website on www.thenewafrocanadianincorporated.com. ogera kusimu ngawo lugambo nina pawane kuyamba bibiri byobadde temuwuliranga ko bukyambeerawo bukyamundaba kasire yogera nkubu ne mutapinga mumpene kubirabo bannaye mutapinga screen ni mumpene kubirabo nenga temwerabira abagala okujja Canada conference weziri mugwokusatu gwaina visa ogwokusatu eya Gao Child Empowerment jekwate aina visa eya Gao Child Empowerment ya mugwakusatu ya Madam Daphne jojja kujja inbox yange oba ku bio yange kuliko WhatsApp number yange otekeko osindikire ka hai wandike number yange +256 750 909986 eri WhatsApp yicho nacho yagala okumbuza Sandra Dayanza gwena nayagala nacho yagala okumbuza simu yange kweri eri +256 750 909986 ya WhatsApp tokuba WhatsApp yoka oberengo mbuza so mwezi ogwokutaano tulina ya mental health nawe atanafuna visa gendo kubengo akola application yo mangu ofune visa je osome wetabe mu misomo gino conference ozetabemu
oberenga ekintu kikwasa bulungi nnyo ddala. Ate mwezi ogw'omukaaga tulinayo climate change yabadda mu Dodo Kajumba nayo osobola okugyeyungako ate nobeera ng'ogikwasaganya bulungi nnyo ddala. Mwezi ogw'omunaana tulinayo eya NUP Canada NUP Convention ate diaspora osobola nayo gyekwata bulungi nnyo eya NUP ya August etegekwa Mulongo Nakato wamu ne Dodo. Jangu omugenyi omukulu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bob Wine Nominee Award ayakawangula award eyawanguddwa Papa wamu ne Hillary Clinton wamu ne Kim Jong-un abakawangula eyakawangula era ffe tugenda osooka okukwata kwa award eyo bebongeza bayinza okusooka tona ngamba ki wangisebo kankukubire ndi makindye sirina kati ziriwa abantu bonna balowooza ndi mugagga n'abali mu first world nabo basaba nti nze gwe mulaba bukyantuuka e Canada eno abantu tebanjokya abantu abanjokyayo bebange era banesenga kutumidde nnyo Mami Dodo Kajumba Jackie Najjuma esenga asidi bannayoga bane mwe abagala okusala omugejjo n'oba mu nsi ki n'akaddaga k'abakyala akakontola senga asidi alina bloke asidi oba oli Uganda oba oli liddawa okusala mugejjo inewuunya mu bitundu by'omugaso senga asidi gwena okwekwata era jangu mu inbox yange mbere nga kuwe namba senga asidi osobola okuwanga akuwa ebintu byoba weetaaga embeera yetabuka mugulire fine ajojjamu engatto muzukulu nga bakupepeta munnange bampepeta ligani munnaye bampepeta ye ntuuse otubadde ku mboozi ki ono fadi yanje ku mboozi yagunyawunya abadde olanga gunyawunya terera tebajja kukutta byonoonya temuli ssente munnange olanga gunyawunya sibyo batolanga munnange nga pasta igajja agamba banne Mulago Fira Kings muyiye eki ebigenda ku TV nga tuyiye omuzannyo bagwita why to people die lwaki abantu bafa kati nze nji ya obugundi obuzannyo babita ebisesa ku ABS era byaliko ababirabanga ebisesa ku ki ku ABS munnange atuyirira mpola mpaka lugendo lwange kuyingira TV yawo nemba mukungudivu mu TV kwekunda basebo Canada naye nno nga nkisi natuuka Canada nze golaba natembeeyanga ku William Street nga ntembeeyo obundazi ate obundazi kati awo nali ngezze natandika kuba mufuna mpola nga ntembeeya labba era erinnya mufuna mpola mu kikuubo bugenda bamanyinze natembeeyanga labba z'abaana ez'okusomero zimanyi ze ebitaano nga nzazi tembeeya mugundi awo nga mbaga abane mugule labba muwerere abaana babeere nganze ng'abantu baseka nga bagamba babeere nga gwe omunaku omutembeeyi kati kyokka abayogeranga bagamba anko bini wakikola otyo tuuka e Canada ne bagamba muwerere abaana babeere nganze bakigaananga kunfaanana atapinga screen neyanza nnyo neyanzege munnange bannange abantu b'ejjinja Kalooli kwa Nalongo Mawuno mbalamusizza nnyo jjajja Ndawula Namasuba nkulamusizza nnyo mwenna mbaagala nnyo ab'Emawa Mayanja ne baleme Mayanja mbalamusizza nnyo eno Seguku Nalongo Mumbejja Nalongo Lubugumu nkulamusizza munnange nkola ki soko nonyeze kaye mugambe kaye yawulira wa aye wisdom wabulira wa
kaye wisdom kaye ebintu ebyo byokola si birungi. Nze nkubuuza kaye wabulirawa? Kaye alina ekitongole kyakolamu ennaku zino ekya Human Rights. Nze namutidde. Kaye namutidde. Munaye nga ntembeeya bintu mu kikuubo omwo. Omutakatiddwa wa? Mutakatiddwa ludda wa? Munnange nga akola ki? Nga ntembeeya mu kikuubo. Nalongo mumumanyi iyo maama wange. Munaye nga ntembeeya mu kikuubo nga mala nnyingira obundaazi, navuga boda nevuga safe boda. Omukulu w'ekika ky'endiga Lungujja banaye nga kibi nnyo bannanga ate babbi mawulire si malungi. Omukulu w'ekika ky'endiga attiddwa abeera Lungujja bulijjo. Sole Mukama amuwumuze mirembe naffe gye tujja. Munnange nga navugako safe boda. Kati mbuuza ki ekigoba mu safe boda? Bobby aba agenda okwebuuza ku bantu eggayaaza. Museveni we yatambulira okutambula okulwanyisa enguzi, okyejjukira we yatambulira ennyo okulambula eggwanga ng'atabuza bigere. Kati Bobby agenda okwebuuza eggayaaza, nze yavuga edi mutwe nga nyambadde safe boda bakuba amawulire bandaba. Kati safe boda ebeera bennamba negamba eno yaani nga bankuulako mbu tebaagala ali mu struggle. Nga bankuulako ku safe boda nga njivaamu bwento nga baga sidda nga buva mu struggle ngodda nga ŋŋaana. Ab'empigi mbaagala nnyo bannanga, ab'empigi mbaagala nnyo. Wali omukwano gwange Sophie w'empigi eyo mbaagala nnyo. Nga munnange nva mu safe boda bwentyo nga nnyingira gundi nga nnyingira taxify bagitanga boloti. Taxify bagitanga boloti nga batubba sente bannaye nga batuwa butono. Sente nga kiraya nti oyinza okuvuga omuntu omujja ekawempe mpaka seeta ne bakuwa sinya 14 ku boda. Tuna twekalakasaawo ne twejesonyiwa ne tuva ku boda ne twesonyiwa boda. Nenva mu boda nenzira mu kutembeeya obundaazi, nenzira mu kuyimba amasaati ku William Street. Nagifunanga looni. Nafunanga looni. Nasasula 8,800 buli wiiki. Okumala emyezi 24. Omwezi ne 3,32. Ne 3,32. Tekuli service. Tekuli service. Service walinga wekolera. Naleka oyo wa 2,000 ngamala mu wiiki 2. Ng'olona oyo kiyo. Toto. Ati kakati baba limba ngokolera amala wiiki 2. Kakati n'oba omutuze n'ogenda embali n'oddangira amala wiiki 2. Oyira avuga lugendo. Owekitiibwa Sebo wangi taata akyakumye Yesu Kristo omwana wa Isirayiri, omwana gw'endiga. Mbana boy sinaba sitagenze mbala boy wadi ngulira ticket tugende mu mbana boy, tugende mu mbana boy kamala okusala ne mbiri nkukubire mbukingira ticket. Bane Kampala dikiteta tawanya nye Kampala tugende mu mbana boy. Era batuwogere yebo tetubisobola anti batuloga kuzunga katuzungire no mu mbana boy. Twasulanga mu overnight lero katusule mu mbana boy. Ruth nkulamusiza kaye munna yafunye omulimu Human Rights takyafugika. Linda kwa maroba mu nviri wano kati nnyo pedda kikanga 8. Kati atona mpade programs agenda mbana boy bannange.
ngenda genda Genda woyaga. abona Lucy mujja wange mujja wange tuna omusajja omu fena bwe tuliko Lucy yakubira bana boy munnange tubadde kuki kundazi tubadde kuki ugamba manche mbozo omuzanyi nange ntabulanze none natambuza obundazi tutu vayo boda ngavuga boda ya loni badde nkugamba boda wonyine obusimba akati baba buzabuza nnyo bamakanika abatasoma bye bakola oyiro tavuga nnaku oyiro avuga mileage era nalaba madubala ng'amugulidde boda nenga madubala gy'oguze bwenva ate mu ababoda temulina mpaka wowo oli agenda nakugamba kola bwoti boda yo gikume owozanyize bangamba bwe bati oyiro bwovuga n'ova e Kampala n'ogenda Embaale size kilomita nedda okyusa anti kyenkugamba naye gwe baba bakuteekamu mentality egyegamba ekigambo esa wiiki ebbiri oyiro oyo abeerako kilomita z'ovuga kati nga wiiki ebbiri baziwa omuntu akola town service kyekyo kyenkugambye nti avugibwa mileage tavugibwa nnaku avugibwa mileage kakati oyinza okubeerawo ng'ennaku ezovuga palamenti downtown palamenti owino naye nalabira ennaku mu boda kitata yali anzitidde mu boda omulembe gwa kitata nga munnange omwana ampa piki myanzeyo olweggulo nfune ekyokulya abaana ba kitata bankwatira ku watoto bangamba kaadi ye eriwa bankwata emirundi mingi weyasembeyo okunkwata yaŋŋamba sasula kusende enkute. New Afro-Canadian Incorporated presents Second International Medical Conference 2024. Theme: Managing Chronic Diseases and Drug Abuse. Date is December 20th to December 22nd, 2024. Venue for the event is 80 Cooperage Street, Toronto, Ontario M5AOJ3 Canada. Registration fee is $350 for international delegates, $550 for international exhibitions and $250 for local exhibitions. For more information, please contact us on telephone +1 647 271 6223 +44 777 01 36491 +256 705 676551 +86 187 303 6862 or send an email to thenewafrocanadianincorporated@gmail.com. E-transfer The New Afro-Canadian Incorporated @gmail.com or visit our website on www.thenewafrocanadianincorporated.com. Ankebera mu nsawo labo banina mu ssente neziri mu nsawo nazijjamu neziri kusimu nazesindikira kati olala ngakwatya ne bankwatya kwa toto nga sinaamu yajjawa access y'essimu yo pini nagimuwa piki bagitwala nti munnange ng'akola ki bankwatya kwa toto sinaamu sente nemera ku piki bankuba waya n'enkova ekyali mu mugongo bankuwaya n'engwawo kakati nkuwa magezi galuwa buli kasente kofunye nga tonnakalyako sooka ng'osindikirengako Julius n'omusindikira lwa 10. Yes. Ne bw'omuwa lwa 10 kimanyi bukyanje Canada siwangayo Julius wadde Julius muwe sente nga towadde muntu mulala yenna nze nkubuulira fe tubeere eno mu kamooli oba muteeke ku mwezi gw'amata fe tubeere eno nedda tomuwa mata kuba ayinza okuba alina amata naye fe tuba mu kamooli tulaba omuntu akubeereddewo ssebo yadde tuba tetwogera naye Julius yefundawo yatulabika ng'otugamba bannange eddiini ayagala kugenda bweru ate najja n'atugamba ssente zonna ate zeyabadde asonze bazirya bazitwala balumba tayakyatula bazitwala naye teyakyatula naye oyo omusajja wa Isa yabba ssente zange mukama ali kulaba emisana n'ekiro abaana be oli baziika kati bwe nkugambira nti Julius muwenga kasente buli woba ofunyenga kasente ye Katonda bwe yawa ekimu kya 10 kiye Katonda wange kituufu Katonda tumugeregana nawe kale ekimu kya Katonda naye yayamba ekimu kya 10 Katonda kiteeka wantu walala wonna nina muteeka ku mwezi gw'amata soko kisirike nga Julius akifune kwa kale afuneko kimu kya 5 nina
abantu abali invisible no bemutala janga yalwanagana nawe nina ne shani gyali cameraman producer yabanga mbega wange nagamba kwenda kwogera bwoti ko yakoti natandika okutraininga twatuka kwa airport okuteekayo passport wali mu kagundi mu kyuma ekisikaninga n'agira ati ekyo kirabe ekyo kati omuntu ng'oyo bikula abo be bahiro nina bahiro oyo ye hiro wo neba naye naswalidde Canada okyanji Canada bade sinaswala nnyo nagenze kati Morton nenswalirako anti bw'omala okusaba ebintu bakuga oteekayo ebintu ne babisaba nabiteekamu nakubuuza nti oba enekani wano erethe oba nti waliwo ekirala abakyogerera mu luzungu kyekyo ky'oyogedde enekani wano anything kani si kyekyo tonjokesa Fadi waba bakyogera batya nti oba olinayo ekirala kyoyagala ayangamba anything erethe kati nze kyenawulira bwe nawulira ekyo nga ndowooza ngamba nti olinayo ekirwadde kyonna mu bulamu obwo. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Nemuga yesi nanga what konze ekidumusi nanga what is meaning ekidumusi kati ngoba amanyi mugamba byakulya nemugamba ekiddukano nagamba what mean nemugamba my stomach has not stable with running we going that to lean every time nawo tulinde kati ate ekyo kyali kijjira wana amata ne kyayi gwosabi ati yeyambuuza kati musawo nedda nti kati ka erethe ka erethe kendawulya nti erethe nzimanyi byabulamu tugende mu maaso fumita mboozi munange nenswalira awo nabaddeyo gundi shepherd naswalidde dini emboozi yo tegwa malejja egwe tutolina obulamu nabanyumizaako bwe nayonka ente ennume twalina ekiteewako ekirume n'enkazi neete endala bagitangako abakasa kati ng'ekite kyaffe kirayo ekirume nga kya ddembe kati nga ngamba naye erika abakasa nga tugikama nevaamu amata naye eno nga yo teko ate enkuze munaye nga ngikwata eno ku payipu yaayo bwenti nga njikira nga ninga agisabbuuna munnange nga ngikama ng'ate evaamu amata ngamba kirabika eyagala ennyana omanyi nnyana eri bwebe ogikama ente eri enkazi ennyana eyonka neegira omutwe nekifukula munnange nga ngamba kiraka naye yeetaaga ki nnyana kati nga nkwata omumwa gwange nga nteeka ku payipu yaayo njigire nayo ngifukule kati bwoba nga ngitomera wansi wano jika buli woba ogyoyoteekazi yalwete kati ngatukande ng'omumwa bwenti nga ngiteeka ku cupa nga nalika okugiyonkeera eta amata yaleeta olubuzi kumbe lusulo nga lubuguma kino kyasiriwala manange naye gwe gwokulirago ng'oyise mbingi wasiriwala nnyo era ati nze nakola nnyo njagala nnyo okumanya tebakukweka mazima tonkweka mazima I can't no you can't hide you can't ugamba I can't kitegeeza gwe ugamba we you can't hide kwe kukweka nawe you can't hide the truth you can't hide the truth kweka mazima
tosobola kunkweka mazima oba tosobola kunkuumira you can't keeping behind mabega anti otamanya go gawa mabega nze so navunula ko otamanya kati kiteke mu ignorance nze gola banavunulako omusumba enaalya kati bw'oyogera ekigambo yayogeranga mu luzungu yayogeranga mu luganda kati mu luganda bw'okyogera mu luganda so kiza mu luzungu no bw'oyogera ekigambo mu luganda nsobola kizza mu luzungu nedda sapasita mwesiga enaalya namuvunula kati ekintu ekisinga okunnema kwe kukwata ekintu mu luzungu nenkizza mu luganda n'okijja mu luganda okizza mu luzungu nkisobola. God give us respect. Nange nze golaba nazaalisaako bini wazaalisa nte omukazi sisita wange Nankebe twali tubeera Kikonge wajjajja nakumanga nena nakku ng'ali lubuto Nankebe kati olubuto ne lumukwata ekyo saa 8 gwa kiro 9 igira amalwaliro ge mu kyalo gamanyi mayiro nga 2 matono ng'amawanvu kati Nankebe olubuto lumusimba jjajja Kapacha talaba twamita jjajja Kapacha talaba tawulira kati ate yandi muyambye kati nekwata akatala tumanyi twakolanga ettala netugiteeka mu kaki netusala akadomola nga ne moto za katadooba kati tawaaze eyo nenjiteeka mu kimu kadomola kati Nankebe bampita ekiro manyi nze nsula bwereere simanyi nsula mu ngoye Nankebe bampita ekiro lubuto lumukoze eki lumusimbye bino byekubya byamazima nali Kikonge omwana we yasooka amazima ga Katonda mu ggulu emba nimba mukama ndaba munange kati nga ninotwala Nankebe wa mama Juli omukyala bitanga mama Juli mukyala musumba naye si musumba bana abasumba babalokole nga buli omuntu nga bamita musumba mama Juli mama Kabaliisa mama Muliisa mama Juli nange Nankebe musitula mutwale tuba tufuluma tumalako olujja we luti n'atuula ng'omwana tafuluma katoleki ambuliko kodyo bisazaaki saagisala kati munnaye nedda Nankebe sikekalira ambuliko kodi kati munnange Nankebe agwa mu lujja mwana ayagala kufuluma nga mukwata mugamba towumba ki magulu sindika omukaga mukabo sindika toddiriza Zayi nkutumidde mukyala wange ogamba otya mukyayi Zayi mugamba sindika omanyi nabeerako wajjajja Tereza mukyala Pisula Kaloli Mujeke yali azaalisa naffe yatuzaalisa naye wazaalako oba yazaalisa maama we yazaalisa maama naye nze si yanzaalisa kuba maama yali agenda kufuka ku makya 12 ne lumukwatira mu lukuubo nze byembuulira byamazima anti kyusamu kungu obyogerako anti kati obuzibu nkiteekewa kati tutegedde yali agenda kukola susu yali agenda kufuuyisa olubuto ne lumusimbira mu lukuubo nze nensooka musulo gwajja oluvannyuma saamanya kuba era saategeera oba gwajja batibadde bagenda oyita jjajja Tereza ng'olwedde bamazidde okunteeka n'embogoyo kati muna Nankebe yali amalako olujja olubuto ne lumukola ki tappinga screen yo banna yali awo mumpene ku birabo olubuto ne lumusimba Nankebe nga mugamba kola kisindika towumba magulu ng'asindika omwana ng'agwawa wali jjukira ndi mu saati nfunye ekisweta awo naye wansi tewali ki mpale mpulira ndi mu saati omwana ng'avaayo kati eyakalira ako jjukira kaba kakyaliyo munda nga ngamba Nankebe sijja sobola kusala tugende wa mama Juli tewali nnyo wala walinga okuva ewandegeya mpaka ne kageti kawali emakerero kamanyi ngagenda kubbirya ku kageti kawe okuva nga ku bitale wandegeya nga mututambula mpolampola ng'akalira kakyaliyo munda ne ku mwana n'omwana gw'omukutte omwana nze amusitudde n'oli
wankutire ku kibegabega ati n'omusayi gwonna tugenda tutuuke wa mama Juli anoonya kyasala ng'agegembula olumuli ku ffumbiro ng'asalako nga ngenda mu lusuku kiro nga nfuna lugogo nga mwana we mayiga tumuteekako nga bwenti oyo omuntu gwe nati nzaalisizaako mpulira ssebo yeka sigimba nze nsi nimuguyeka gwe nali nzaalisizaako mpulira ssebo bannange betwatandise nabo kano ke kaviliyoni Mr. Bean ne Uncle Bean mutabani wa Mr. Bean we Mungereza mwena neetaaze nkolera mu 1725 West Eglinton Way Eglinton Avenue West Eglinton nawo no Eglinton basoma dawo ticheki Eglinton kiyise mu bangu kale kyekyo kyoyogedde bannange wenkolera ayagadde okumpagira mwe namba yo bawe namba yange eri 437 99 86 550 ng'oli Canada owe Uganda sijja kusalira tontawanirako n'obobeera Vancouver so nkikacwano kasita omuteekamu tiketi yo ng'ajja abe Uganda mugende wanneri yajjo mugende mu saluni ezivaako amasanyalaze soko balage masini kiro kitadde n'amasanyalaze tukozesa zino siza amasanyalaze siza mbate gagenze swanga gagenze tyambala enkofiira I can't ebane saluni yaffe ntibwe enviiri salon ko ngewa chakula tamu naye ajja timugambe gojo mugamba kakiyise wano ajja ti teri bakola ku nviiri batoototo ewuwo omuntu ojje bakoleka masaji mu mutwe nga akolako sisengaawo kubanga emboozi bategatta nakukola mu mutwe ate era naasala mukulu asala enviiri mukulu akola kamasembiro omwagazaaki engalo owulire nge kati nkuleetere abato nabakola masaji wajja ti bakulu gundi yekka yaliyo ate atulewo mikisi mulimu abakulu abajja osala enviiri siina kumulabako ddembe lyange tojja tumalako mirembe gyaffe ati atobeke twakuleete Canada oyagala abato genda wakkalo kale alina abato amakalo ajja ti ayirayo omulabira abato bamukolenga gundi yekka yaliyo yejaliya simanyi nze simanyi nze ozuboze kukolako jaliya Maria totumanyiira ati kati sisinze emyaka egibagizo sala enviiri noga Kyagulanyi ono musale mukulu munno nedda sewa era ne boba ogenze mu ssomero tebakuteeka mu bakulu twala eyo olwokuba oli mumpi olowooza buli kalolo tata wange wuno akubidde muzeyi kamala okuva mu saluuni wano made kamala ovako mu saluuni amankulu Julius avuddeko kati tomulese nenjogera naye atwaki oyagala ayogere nga siriiwo byaffe bya famire tairitairitairitairo nyo omusajja gwolina okusooka okuwa respect mu nsi muwolera aba bali bakuzaala buzaazi ne bakuleka naye ngaagulubye naawe ama Julius nkutumidde respect nze omukuba faani bo ng'okyakuba kengere nagambye okisusiza ssebo naye aleka weewamu nagambye okisusiza ssebo yani Aida ye Aida ani inna yaliwo simanyi my brother akaweewamu nagambye okisusiza ssebo oba ekyokunsaba obulungi simanyi naye mutapinga screen yammwe bannange muwulira bubi nga nsala akaviiri banaika mukolemuko ebyabalungi olwo nze mukutteko okuva we yajja e Canada njagala mukoleko buli kimu kyonna nakamuyayule we naamubateera naamayaja munaamukwatira kati osanga bini ku nguudo za Toronto Dandasi avuga sebo sikyateeka n'ensimu sikyagiteeka mu maaso munno ndabe GPS
Gongaba bugambi ndi kugundi wet ne kubuza intersection. Nze abugambi nze gundi. Uyo musomeko we wamwe. Wansi mbali. Wansi nze ayina nze alina omwagulanyi omwagulanyi nkutumidde omutegedde ne bantu bo bakyama onyonoona Kyagulanyi nesifuuka omulalu mwana eno bantu bonna tuli balalu wano okola buli kyoyagala eno bagiyita free country bawanga anakikkiriza naye bampasa sirwalireyo nava ku lujja nno era mugw'omukaaga mukolo taba mukazi wo abawange bannange ono mulina mukkirize mugaane kenamusaako engalo mutamu yayudde ye kayayuka nze nsigale nga ndi muntu mulamu Kyagulanyi nyo nkola binna Kyagulanyi yono Kyagulanyi wo bw'oba oli wano jangu akukoleko kola ssente weeyagale okulya ssente si kulya mwana mbusimanya obulamu bwe bugagga anayo yebbini wamwe namusamu n'oluguudo Kyagulanyi era muzeeyi Mbaga kyayogedde ekituufu mbu obulamu bwe bugagga naye Uganda ng'ekyali mu third world country ate nga mwenna muli balamu okimanyi nti Uganda esinga Canada abantu abangi naye ate Canada esinga Uganda obugagga ate nze kyangoba mu kusoma bibuuzo saagala kumbuuza era mekanga shuwa ntombuuzabuuza nnyo buwanyiridde mu bulamu bwe bugagga naye Abannayuganda abali e Uganda mwenna abalamu nga muli baavu ffe tubaweereza ekyokulya ne Christmas bwetuuka muzikubira ffe essimu olwedde sirina wadde 10 bannange bbini nze mulina buli kisa awulira nti ayagala akaviiri nze mulina bana ayagala akaviiri tokubye nnyo ndeka nkube obulamu bwe bugagga naye mwenna abalamu muli baavu Sebo ogamba otya muganda sirina tabu yonna ndi awo sirina adde omuneeno wadde emindereddwa neminga zabba kituufu nnyo pentagon mwagifunye oba tubaddize ssente yannyoko Wow. The Catholic community of St. Andrew's Church, Toronto, invites you all, people of God, to the annual feast of the Uganda Martyrs Day scheduled for 1st June 2024 at St. Andrew's Roman Catholic Church, 2547 Kipling Avenue. Holy Mass will begin at 2 p.m. thereafter to a dinner and various entertainments. We kindly call for your financial and other kinds of support towards the success of this function. Please forward on to muchalalwanga@gmail.com and Victor Sevolime at +1 416 991 5994. For more information and international pilgrims, please use the same contacts. muganda wange kinyozi gye bali muganda wange nange weedwa nomwedi montoni nange mbabajja era bonna abayinza okumwetaga wendi ku 86 njagala empire eno tugikwate ogezeeko okuzikiza kwata abeeyo mukwata abeebe tunabasisinkanya wamu ne banamanya kye batuwa sisobola kuzikiza baaba okitegedde sisobola kuzikiza kyoba weebuuza kyonna kuba obulamu bwaffe bulungi kale naye nga bambi tulinayo olukuŋŋaana nga 3 abaana ba struggle bwoba oli wa Nunku tuli ku Uganda Martyrs mwenna bwoba omanyi olina b'okulira eyo bonna bakuŋŋaanye nga basukutu soja tugenda kubeerawo ku lukuŋŋaana lwa Nunku tulina olukuŋŋaana nga 3 March gwe mwezi guno ogujja ogwokutatu tugenda kubeerayo ku Uganda Martyrs ku Gundi Road awo gundi ya Katuliki ogimanyi bagita batya
Uganda Matters ewale Toronto mujje mutweyongeko bafutu soja mwenna mujje tutese ku nsonga ezimu bezenjawulo tulabe nga tukwasaganya abali Mississauga abali Niagara abali Edmonton wonna woli bobosobola okujja jangu ne banno n'abapya baleete ensonga tujanzitwala bulungi nnyo n'abatafuna mabaluwa abatafuna kaadi mugenda zifuna ku olwo mujje ekintu leero ati njakuwamba n'obukulembeze buliko bamama bange ngena nti balimba kuwamba gundi naye nga bambi toyanza nnyo sebo toyanzeeke bona togenda bayisaamu ne buli kisa ali wano nga Edmonton wano am following wano eno kusala enviiri kusiba dread byonna bina tubikola wano eno Edmonton 118 bawe gundi bawe namba y'essimu bwoba oli Edmonton babalagire ne saloon Salon ilikuwa 18 bamanyo 118 86 32A 118 namba ya simu omuntu osobola n'omusalire waka era nsobola okukola delivery okukola home services muwe namba ya simu wedi muntu Uganda eri bawe namba ya simu yo 672 472 3321 gidemu 3321 ale tata odi moto limundabire kanjide mu Luganda baganda bafute basoma nkitegeera ate interview ye Canada kuliko genda wali kwembaso otekawo ibapula 672 472 33 BDM wetule 118 street bamanyo basinga wali mu Edmonton ne bamfollowing wano eno nja kusoba badda bulungi tulabe kiddako naye nga tugenda mu following bane yes tugenda kujja kukunga n'olwo nenda kubayita yitamba chaliba nfutu soja wano eno tusobola okusalako tulina ne party zigenda mu maaso tulinayo ba newcomer party tulina newcomer party DJ Ballet yakulembeddemu ekintu emusanko bini wali tugenda kubayo n'endirimbo yimaana osaswa $5 okunywa n'okulya kwa bwerere aine namba yange so compare number you been eri namba yange kansoke nkwene ya Uganda then mpeza kwa WhatsApp nkwe ya one okay eri +256 onyige +256 onyige 750 onyige 90 onyige 99 onyige 86 ati be yawan mbade sajukwa kuba kuliko banji bagenda okunsumbu kati mpeza kwe WhatsApp botandika ne +256 nonyiga 750909986 onompeza WhatsApp then nze mangu we yawan obe yawan mbade sajukwa jigaba nabe Uganda bajja kunsumbu okay kitufu nyo tugenda kukola line era munamu mukyaleko wano twena kufuna omukolo naffe tujja kukola gye bujjako mu masaawo nammwe mukyaleko wano tujja kujja nammwe njagala actually bobo inayo n'abaana bonna abapya bajje bafune kadi za nupu ne conference zibeere eno bajje bayitabe mu bulungi nnyo bafune support leta buli n'ebirala bingi ewe bali bangi wano jja bayitamu kale ow'ekitiibwa kale bini kangenoonye kasente mwana mama genda okagobe kale ana aina yebine tomanyize inaddajo kati ate erinnya lya mu Luzungu nze lyange lya mu Luganda kanda temutwala ki tebababuuza kana teri interview gisanga ku kisaawe nze wamma ekyangoba mu kusoma bibuuzo nze nayogera Luzungu by the way nze Oluzungu era omusajja yankubanga ebibuuzo nga muddamu ng'omugambo otyo bwe nkozesa interview nga gwe gwendezedde passport. Hello, how are you? I'm so amazing, how are you? What have you come to do in Canada?
Thank you. Ogambye zamubulira nti oyogedde mpola nawe oluzungu lukusumbu wasuulidde. Damubulire. Kugambe, what have you come to do in Canada? How can you? Okay. I'm coming to attend this conference. Which type of conference and how long are you going to stay? 10 days. 10 days to Zagua. You're going to Yeah. 10 days after conference, we're going to be in to visiting to touring the Niagara, Eaton Center, Toronto City. You know, I'm going to visiting some places and shopping. Do you have a hotel reservation? Yes. Which hotel? Yes, I have hotel. I have hotel booking. Which hotel? Sheraton. Nja kutaze mu luzungu. Bana bini asoma. Bini osoma. Yes, amelana. Atenga ya mugezi mu kirasi. Ya mugezi mu kirasi. Yadde. Nga mugezi. Bakulembera. Za kulembera. Asoma n'aba Ukraine, asoma n'aba Abalasha. Yeye mugezi. Nze ba Philippine ba China. Bali amegunzi. Abayuke bagambe tubakuteka zigi. Naye oliota ajo. Bana njagala gonde ya NUP naye mama. Oyagala kadi oba conference? Tulibize kwagala music. Ne kadi njagala naye gyendi simanyi oba kadi ngenda gifuna ate. Baliko bakola ko. Oliriddawa? Malta. Odawa? Malta. Baliko bakola ko. Sindikira kahayi ku message nkubulire wogendo gifuna. Baliko bakola ko. Enamba njikuwe? Kale. Kale ba. Enamba eri +256 oba njogere mu luzungu. Omanyi oluzungu? Onoonya kisiriza giwandika ku luggi. Eri +256 ekiko 75 otekeko 90 otekeko 99 otekeko 86. Gwe nabo boli mu Canada oliriddawa oyagala kadi ya nuupu osindikira message eyo oberenga okola ki ku namba eyo otubulire wooli eyo tunolukuŋŋaana olwegatte ku luliyo nga 3 olwo olukuŋŋaana luno si lukuŋŋaana kuteesa meeting ani atali Canada atali Canada okola otya simanyi ali ku Freak Friday ngata oli ku Freak Friday nga nokakikonsazeemu nze nakane nakugira kene kono wano oli Canada oli mu first world you know that Kyagulanyi tebampita omuyaaye olebedde oli muyaaye obadde wayita muntu mulamu bini oli muyaaye bini oli muyaaye si gwe designer nze designer kitegedde nze designer wo
ogenda kumbesa abantu baleme okuneesiga. Leka kati yeesiga gwe era naye era aba yagadde okwewakatwa. Bwe bakwesiga okweka ekyama. Nga nali njogedde ekyama kyani. Kati ng'obeera nga mukaferesa ekyama ky'eddiini. Omanye ebyama by'abantu bye nnina. The Catholic community of St. Andrew's Church, Toronto. Tukunga abantu ba Katonda mwenna okubawo nga tujaguza olunaku lw'abajulizi ba Uganda abatuukirivu nga lumu ogw'omukaaga 2024 ku St. Andrew's Roman Catholic Church 25 Kipling Avenue. Misa ya kutandika essaawa 8. Oluvannyuma tugende ku kijjulo Makeke tukube ennoga tuyiikirwe amanzaali n'okusanyusibwa okw'enjawulo mu ngeri y'emu. Tusaba okudduukirira omukolo guno n'obuyambi obw'enjawulo nga muyita ku mukyala@gmail.com oba kasalabeemu 416-991-5994. Okumanya ebisingawo nammwe abava ebweru wa Canada mukubire Victor Sebulime ku kasalabeemu 416-991-5994. Mujje tweyoleye ku nneema z'abajulizi ba Uganda abatuukirivu. Era nsasira musajja tujulia siramala obudde obungi naawe. Wanyi kikwano? Esimu ngera katali ku WhatsApp. Anti olaka totandisiza 256. Tandisa 25 plus 256. Kiddemu. Tandisa eri plus 256. Oyongereko 750. Oyongereko 90. Oyongereko 99. Kati bagenda kusooka bakulabe bulabi malo. Oyongereko 86. Ozenga bwa kale ku WhatsApp. Banange manche mwitamu. Bana ya akaviri nze wendi paka last. Mazeni wena fuka meyo ngenda kwa mwebundi wa. Najja. Ngenda kwesimbawo. Mukana. Wesimba okutukana yesimbewo. Bale fina World Cup mu 2026 temugano okujja. Bane Katumba yesimbawo. Ongera yana kuba famu. Katumba oye. Ngenda kwesimba no ku meya we Canada. Si Uganda. Bane Katumba yesimba. Ongera yana kuba feri ya bakano bakensale wano. Bana edini wamwe. Mujira kenga nja kuba mufudde kyenjagala. Wamutera. Amuyatuuka gye yali agenda bannange. Waliyo. Musaasire ffe abali naye. Mwanvaako. Musaasire ffe abali naye. Ennaku tenyinyi abakolagana naye twetya. Yo oyogerera wala olinga ali ku Freaky Friday. Nafa abakolagana n'eddiini. Black Panther jangu ndakyenkuwa nileba kawo balino sente zabampadde okuwa. Banje? Wanjijjo? Yo sindikira ne itrust okuweyo kasente. Buno obulamu bannange buno obulamu bwe obulamu bwe twali tulina obeeramu just ensi yatukunya bukunya. Bwevume maama we yakuzaalira e Kampala. Taata wange nno yali musajja. Bill Clinton yali tabalaba. Bill Clinton. Mubi ku taata ku maama wange. Maama wange yali mukazi mulungi. Dama kuvunze gwazaala nzekka.
I'm cute. I'm handsome. I'm beautiful. Mpale sio ndio sina mpakana nawe. Sababu mimi Canada yasokayo baba. Ndagenda bakujja. Naweerezayo baba we. Nina chef. Nina chef. Chef wali akola mu KFC. Bwabulira ebizibu byo. Wala toyogera woyogerera ono n'ogenda kufuna ka disabled. Nabi yagala okubuuza ekibuuzo enangumegumemu. Babbi nze mbasuubiza wonooteera ajja kuba wa kibuga. Ono ga bayise Mr. Uncle Bean. Yes. Uncle Bean original. Kabisina abenga mu mutwe. Uno Nashangwa tekizemu. Bw'obola bw'oba okirabye nkikola kibadde kooti. Onaaba bw'onootekamu akazigo ko n'okunywa. Tolabye bye nkoze? Lwe nalabadde mu kazigo. Anti kujja kuteeka mu kuba nkimanyi ogenda kunaabamu. Nze njagadde nkulage ekyokukola. Saagala ojje kuzikubirako bwereere. Kuba ne bw'oŋŋamba kusanirira nja kukulyako ssente. Nagamba ebikubo bwe olumva obusoose. Nze nkugambye n'okuggirako engalo olina okuba ng'ofuuse ekyenjagala. Golowooza babirina bonna bonna be baabusaamu. Mbere munyayo. Gwe buuza nneri baabiteekamu basooka babuuza. Jo. Yes. Enamba egenzeeko. Enamba egenzeeko. Nga sigira ku WhatsApp wano. Gambye hello. Olina okoka keeki? Ninza n'okuteekamu enkuubo z'oku maaso. Ekisusa. Ninza okuteekamu olw'oku maaso olukuubo. N'okitya. Bangi? Ng'oyogera obulaabula. Oli mu Europe mu winter baaba. Adina twagamba Canada esinga bula. Abagamba Canada esinga Bulaaya nga muwakana. Okyegomba? Waliyo omuzira ngufiya. Otya omuzira okusinga ebisooto? Oyagala bisooto oyagala muzira? Era wammabeerera ddala eyo kubanga eno tojja kuyinzaayo. Anti ekirungi ky'emuzira nti nno tebasobola kukuyoola bigere. Ogenda okunjoola ebigere ogenda okutuusa omuzira omusawo nga gumementuse. Gwoza lwaki abatuloga balemereddwa? Olaba Suzani yakulema. Bini nakuba Suzani, bale nakuba Suzani. Program zono zirabanga. Bale mbone namukuba. Vaku bantu nze abo sibamanyi nze si discussing na ku bantu bali mu gundi nze si discussing na ku bantu bali mu third world. Abali mu third world country. Soka tesimye kuba ekifaananyi. Kuba ekifaananyi wano kyonooteekayo. N'ekyangwe nga tekigize fi. Bye bityo ebibeera. Ekigize tengekyakakalaamu. Ekyakakalaamu ate kakalaamu gye ggwe. Sako nnyongeremu. Kino guno si munnyo nti nja guteekamu guno be. Nedda ssebo. Kino tojja kuwulira nti gwano kino bwe kituwe kibeera si gwe obikola gwe gusoosa obikolako kakalaamu abikola bulijjo. Kati gwe okirabanga ekitanoze. Fada ajja kuba ekifaananyi anti ye kameramaani wano. Teyagenze. So etagwe okukuba ensi nze manyi gye njagala. anti kadde omuntu
Zemmanyi byenjagala. Binyumye, onyumye bi. Soko je Fadi. Yangu ndashike. Reka kunze njya kubisha ngo yajya akukubera ibye. Ajya kulonda ko byokozesa. Nze ndine byange byenjagala. Tusa. Marvin nzuno maliriza dakika 2. Nzuno maliriza dakika 2. Mugambe kyo maliriza. Amumazenze. Una maliriza kati anjija kukagoye. Nesente yasasudde ntono dola 5 zokazoka zezimbezane sawa namba. Kisinzira kyojjayo. Kale. Leta kumaliza ogenda okole. Tugenda mu bana boyi. Nyumye? Oshanana. Nshabada. Oshanana. Mazima. Pulisira mama wange munango olyota puli. Kyabulaine wano tontaddewo kalayini. Kati togate kali wonkubola be. Kumbanyo yagala bwa mune bakwata ukankukwata wena sose. Nika nkukwata wo. Umaisa agala kunyizo ni musajja wange. Bera kwagala kusange ko wale. Yori saluni. Sina kifo kituufu. Ku saluni sikola ntali kokola ku lwakubiri ku saluni paka lwa mukaaga. Kati zinako zisigadde mbera nkonkona nzigi. Wama nenga ronda otwazo funa nako. Obera okola nako. Yes. Mbane yakoze ko delivery. Nikuluji. Sitegezo sana okubadika mweri nya mutwe. Bochoba yagala no ngamba kwandike mweri amutala ngo. Kwandike mweri namigadde nkoto. Teka mweri ya kido yagala. Mali akumbandika mu ya musumba wange. Musumba wange. Nena mubuza amanya g'amatu. Sente najja kunoonya amanya najja noonya mafuta. Yange bibuzaabuza. Era singa abantu abamu abamanyi nga baagala okukolagana nawe ali soso okubuuza nnyo Julius. Namuka bini tukolagane naye. Kuba kati asobola obbawa go ahead. Ya kumva kifaananyi. Ayagala kifaananyi. Kati mweri. Oyo ayina esimu yange empya. Amatira mu bifaananyi tamatira. Manya nga amatira mu gundi tamatira bifaananyi. Bini. Sika sente. Naye kankunyuke nange ngende nfune ku kyendyako bannange. Bagamba tunule eno. Seba. Ekyalagira. Kayimba kyakalungi Fadwa aponyiwa ebimba by'obwemu. Kayimba kikomanya akalungi akalaba. Nina kurekodinga video yako. Okay. Bannange. Mr. Bean. Bannange temufaayo gundi yo saloni ye etandika butandisi. Bini terina. Wangi? Baba kuyoyose nnyo. Naye gundi omufuuyira mu matu. Sente, Bini yakola sente. Gundi omufuuyira mu matu. Bakutumye onzite? Nze siri mulabe sikolagana na bujumu. Sikolagana na Toleta bantu munange. Bannange. Nini wali gaggawala kubyongeramu emisoso.
Nkati akyakinganze. Tonjogerera bameka abakusitula. Bini sente kituufu afunye. Era babanja bini. N'abagala sente za bini mweyongere. Mweyongere. Wow. Teba. Mulio wakubuza teba. Ani akusala kaviri teba. Chagu eno video negera ku YouTube soko owenamba abantu Burundi jidde mbuto kubanga ngenda kutambula bannange nze baba wa Mr. Uncle Bin. Yeah, Mr. Uncle Bin Rusty Boni omukeza bakezo kero gendo kola kibojera kola kyosema ya tumbuto fezo boy salongo kakudiremu amanya ono ya salanze nze MC Uncle Bin Rusty Boni omukeza bakezo kero gendo kola kibojera kola kyosema na tumbuto fezo boy salongo incredible never challengeable the expendable 2024 mwana azala yekalamba Chiganda kasebembe mubende owetera kalama no bangadde msotoka kamusene obakasoka segonja akamugaita akasenyama ebuzibwere wa sentongo no bangadde mchitanda watire embizi totuke waleke tuna pisula kaloli yafane tumwamizo lumeka 18 December oyabo kana tugama mekakumba yali asula malibe yagwa mwana ga mwanyi gwe yalwalo kulwadde bwensawo abana ffe tumulabirira ate banzika kuba erive kamani de Kampala bwe banteeka ombamba la bulungi nnyo ddala omulambo gusula kubijja omuzimu ne gusula musabo ndi Canada sirogebwa sirogangako era sirogebwangako nzalina passport mu kikanze yakasokotuka mu kisawe ky'ennyonyi mu kika nzayimiriddeko family nzayimiriddeko abazzukulu ab'emikwano abataka b'ebusolya lekera okulanya amaze kamba w'ennamba yange ennamba yange erinnya 3 7 9 550 nkolera ku address eri 1725 Egleton West jendi waggulu eyo anjagadde onkoonako nze nenkukwatamu salundi tugigula ennaku 5 okuva ku Lwokubiri paka ku Lwomukaaga abakyala bonna bakolebwako dreads bazilookinga enviiri bakola litaaki buli awedde njagala okukola ekintu kyonna ekikwatagana n'enviiri ffe gye tuliwo okuba labirira kyemuba mumanya ate nga nze najja siddayo nga sinnamaliriza mission yange yakubakolako ate olina okuva muno oyigiriza abaana nja kubayigiriza kuba mpulidde oweddi Edmonton nga naye bambi bwali ng'omumanyi ashewange owe Edmonton nkutumidde bannanga abantu be UK mwenna abammanyi UK wabeeranga sayidi ki mbaagala nnyo zigi nkutumidde zigi nkutumidde awo ne mukulu wile UK wabeeranga sayidi ki UK nabeeranga awo sabeeranga wala nnyo nabeeranga awo ku Forest Gate yes manyiwo okudo lwe bayita Upton Lane navugirawo nnyo obugaali nkolera mu Salabedi nkole wali nga tukola ne Richmond nakolako ku Lumford Road awo bannange mwenna nasooka kubeera ne mukamange bamuyitanga Rakim Owoli wansa ku Upton Lane yatufaako kitalo nnyo naye ffe wetuli n'abakoza jeni yave UK ngozeeko mu Canada oyagala kusala kaviiri ennamba njibawadde nkoonako bukonyi nja kubakolako abantu be UK mbaagala nnyo waliyo mukwano gwange n'abakoza jeni waliyo mukwano gwange mami wange Priscilla olyeyo Mrs. Water olyeyo abantu be UK waliyo Julie Bukirwa UK nina abantu gwe zesilina bana MP2B namulindwa Flavia nkutumiddeko nnyo abantu begomba bannayo mwana wa mwajja abantu b'egindi ne lwenyajja MP2B lwenyajja egindi tetundayogera kubanga bayinza omuteeka Lweni ni maulana lweni ngambi egindi kumanyi ngagenda muki ffe tuyinza okusalawo nesimba mu Kampala Central oyogedde kati tuyinza okusalawo n'avuganya Nakasero ffe tuyinza n'okusalawo n'avuganya ku Bwagundi nabeera ku opposition leader kuliko mukamange Joyce Senyo you respect nero akyama tusibawe ka speaking mu Luganda mu Luzungu
Mboka speech ngakwata ka speech kwa luzungu ngakakwata kuki atika lipetu manchi ogenda okwogerako kanjozeze Ssenyonyi manchi ogenda okwogerako Mr. Ssenyonyi Joy Ssenyonyi leader of opposition from Uganda. We appreciate congratulations. Thank you for fall down for things. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, we appreciate congratulations for your for award for defense for freedom fighters. Yes, thank you for freedom fighters, Mr. Kyagulanyi Ssentamu, aka Bob Wine, my president. We appreciate you. And Mami Baby, thank you for support our daddy. Rainy, thank you. Congratulations show for your degree for emisomo gikuboruku mutu achogera tabuluzu. Wenkuwa zikabata firewood. For firewood beat in the heads, educations. Education the key. By the education the key or all around. Education is the key. Is the key. Thank you very much. Everything. Firewood, we get some. But mshara ngapi yayogera na babanka. Yayogera na babanka. Oyogera na babanka, oyagala PayPal. Sorry? Oyagala PayPal yange, mpiri oyogera na babanka. Oyagala PayPal. Naye mpini zaka nyinyi ndi wa PayPal. Badi nanti nogenda kungana. Revolutio. Mpeleza ku IBN. Kukueleza yo euro 5. Tuzibakwata. Kukueleza yo euro 5. Naye ate mama atusoka ku kyeyo. Go wansoka ku kyeyo. Matusoka ku kyeyo ate nfe tetwajja kukola. Twadduka miwunyo. Ngeze ndya bulungi. Sina nnaku natuke Canada. Natuke Canada. Balengera ko wano omukyala munake. Balengera ko wano omukyala munake nye tosobola mulaba. Kati okoze otya whether it transfer PayPal. Nange kenyene ndi transfer. Bene, katwagala ko ku WhatsApp. Kale chikwano. Okay, bye. Bye bye. Bana guys, kamba sibule kaviri keko. Kaviri mukalabye amanyi merere. Gwefuna muntu akulabiriro kakane. Bera mulavu. Ogenda kunyiri. Ndi mulavu je mulavu bunyirivu mungi. Alaba. Ate kyasangibwanga nange ndi mulungi, you know. Bana abapadde birabo bamwe namwe bale abalayikinze mwe bale kamba sibulire wano. Waliwo alina kyabuuza bakyawabula. Conference temuzera bire ziriyo gwa kusatu, gwa kutaano, gwa mukaaga, gwa munana, gwa 10 na December. So conference eriyo mu gwa kusatu eyaga cha department. Namba isimu jangu kusimu yange nkuwe namba yabwe. Ayaga namba ya mental health ya mulungu nakatu babiri ya conference yo mu gwa kutaano weri, eyo gwa mukaaga climate change nayo weri. Mberenga mwe kwate namba ezo. Ate mu gwa 11 nawo tuyinawo. Ego 10 tulinawo eya internet cyberbullying naye nga abaana bannuku n'abali Canada kyembasaba mu gwo kusatunga 3 tugenda kubaayo ne meeting kasinzi kumujje etutandike n'okulonda tugenda kwekola mu omulimu awo freedom board mujje
our freedom border. Actually, Uganda, Chino, and Canada. We promise you. Goodbye. Adia young, Oyaga Kwegatamu meeting, Oyaga Kadia Noop mu Canada Biki, and Namangesimu, a plus 256 75 90 99 86 plus 256 75 0 90 99 86. Sindikira WhatsApp, Tokuba, Wabaku WhatsApp, or Sindikira Hai, Belenga contacting Uncle, the Chiquata Kaba Kuba Kamabange, Babelenga Bakwasagada. New Afro-Canadian Incorporated presents Second International Medical Conference 2024. Theme: Managing Chronic Diseases and Drug Abuse. Date is December 20th to December 22nd, 2024. Venue for the event is 80 Cooperage Street, Toronto, Ontario M5AOJ3 Canada. Registration fee is $350 for international delegates, $550 for international exhibitions, and $250 for local exhibitions. For more information, please contact us on telephone +1 647 271 6223 +44 777 01 36491 +256 705 676551 +86 187 303 6862, or send an email to thenewafrocanadianincorporated@gmail.com. E-transfer The New Afro-Canadian Incorporated @gmail.com, or visit our website on www.thenewafrocanadianincorporated.com.